Olukungaana olw'awamu baluyita General Assembly olwawujja lutandise na kwogera kwa ssentebe abadde mu ntebe Robert Kagolo. Kagolo atandise na kulaga butali bumativu bwe olw'okuba nti waliwo abamu abalwana entalo ezizza ekibiina emabega. We have Gora. I want to ask you, my young brothers and sisters, informed colleagues in this noble profession, this gallant profession that needs people who are patient. We need to be patient with each other. We need to be patient in whatever we do. If we are to propel this association on another level, I want to challenge you that there has been so many challenges here and there, but these challenges that have been around the association are not as a result of the current leadership. They are being rooting from behind up to today. Wano wazzeewo okuwa alipoota y'ebyenfuna ey'emyaka 2 wabula ng'eno ewakanyiziddwa abamu ku bakiise abategeezezza nti ebaddemu ebituli ebitagambika. I'm worried we need to be assured that the report you're presenting us is really a real report that reflects our expenditure. That too. Wakati mu kuwakanyizibwa okulonda kugenze mu maaso era ng'ebifo ekya ssentebe amumyuka omuwandiisi n'omumyuka we wamu n'akwatira ekibiina ensawo abeesimbyewo balangiriddwa nti bayiseewo bwannamunigina. Kalumanywera abaluseewo ku kifo kya organizing secretary bwe kirangiriddwako Busuulwa Martin nti tavuganyiziddwa omu eyeesimbyewo ku kifo kino kyawakanyizza. Wano wavuddewo olutalo era ng'ekizzeeko kwesika bitogi na kulwanagana. Poliisi ezze bukubirira okuyingira mu kizimbe ewabadde olukungaana luno okuzza embeera mu nteeko ng'eno abalonzi beeyongera kuwanyisiganya bisongovu. Olutalo lukkakkanya oluvannyuma lw'abadde alangiriddwa Busuulwa Martin okulangirira nga ye bw'avudde mu lwokaano asobole okulekera abadde akayanira ekifo kino ku lw'obulungi bw'ekibiina. Wabula era omu ku babadde ku kakiiko k'okulondesa Susan Nawonga ng'ono yasembeddwa mu lukungaana yegatte ku basatu ababadde balondebwa edda yeekandazze n'ategeeza nga bw'atagenda kweyongerayo kubeera ku kakiiko ng'ono atutegeezezza nti vulugu gw'alabye tayinza kumugumiikiriza. Naye munsonyiwe simanyi naye sisobola kugenda mu maaso na mulimu gwo sigusobola obunanfuusi sibuyina. Okulonda okubadde ku muzikiti gwa Kampala mukadde kugenza okuggwanga Kagolo Robert yeddizza obwa ssentebe n'amyukibwa Kiggundu Joseph ng'omuwandiisi w'akakiiko ye Bayola Moses era ng'ebifo kumpi byonna abeesimbyewo bayiseemu nga tebavuganyiziddwa. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.